Yeno program yoka erabwa omuntu n'atakwata ku pesa ya remote kukyusa nga oli wabanga anyigala bwasubwa okitegeera kubanga the virgin Nambwayo wamma nga tuli ku virgin Nambwayo kati ate katubalage kana kawala kano ka street 16 kawala kato kyekagala kakimanyi kagamba nti ebintu byokka keberako tekagenda bikkiriza tabikkiriza ayagala guy oba omusajja oli serious yeka naye noweewala Gulu City so she speaks English so much koze bagamba batya afoyo mabel wow byonna byogedde so abantu bafe ab'eggulu twebaza okubanga mutulaba naye katubalaga ate kati omwana we wammwe naye ng'agamba kanve ku lujja okitegeera Aliya ndi mukyala musiraamu nina emyaka 21 sinzidde wano Gulu City ekindese ku Kede TV noonya omwami ng'ali wakati w'emyaka 29 n'ana ayina obeera nga tapangisa nga yazimba ng'ayinamuko kasente then nga asobola okugendako ewaffe ne bamulaba nga nange nsobola okugendako ewaabwe kuba nze bamwewadde mu bufumbo sobola ozaala abaana kuba right now sinaawo mwana nina emyaka I'm born of 2005 of course saba omwami anandabirira nga mulungi nga wa height eri awo si mumpi si muwanvu nnyo like muntu wananjigiriza kwagala kyeki ngate muntu mulungi bambi kale azima nga bwenkola ensobi asobola okumbuulirira so ebirala asobola obeerayo n'omwana omu babiri naye nga anootusobola obulungi saagala nze nzije ate nkosa abaana bo oba gwojje oba nze nzije ngate like abaana nga nze tondabira nga okukulembeza abaana so banjagala omuntu nga weesobola bulungi sobola obeera mu ddiini yonna so long as oba tonywa mwenge nga you don't smoke cigarette ate kale omuntu omusabi omwekambi ng'okola nga you hard working anyway nze nganza omuntu nali mbadde mukko mukwano naye nga like waliwo bano bwe bayita ba gold diggers nga muntu wemalayo naye nga ye oba ali awo just aliwo for a mission so sikibeera nga munya ekiri awo mboba nkiruddemu then ekirala omusajja kyali asinzeeko okunkolera nekinyumire kale nze nganze njagala nnyo kuntonera ebirabo okuntwalako mu bifo byesitamanyi like surprise walks binyumirayo then ebinyiiza omuntu nga yaliwo just kujerega buli kyokola like gwe nokola ekintu nolowooza okoze ekinene ye nakulaga nti tebimukwata nako like kyokoze yabiraba alaba dda ekyo kyo kinyiizaamu then ekirala omuntu kunyombesa nga tongambye mistake yange nate gwe nojja jasinga you already in a higher voltage nakyo ekyo kinyiiza nnyo so noonya omusajja nga at least ali wakati w'emyaka 29 kwana naye nga alina obeera nga muwanvu mukko like nga nsingako bwangu then nga mweru mukko neera at least nga ali chocolate like nga nse chocolate skinned color so alina obeera nga alina omulimu nga musajja mukozi ng'ate ewe tapangisa
ng'alina ennyumba eyiye nga ye then ng'alina kobolyawo ne mmotoka kale mukoze nyala omusajja nga mugagga nga yeesobola then ekirala I can do whatever it takes because at least manyika ebitonotono mu mukwano nsonga nsobola okukikyano kikubuuza nti you are a proud husband of Akelo anyway so drug health like I'm HIV negative because I don't have and of course we can first go for checkups. That is the first thing we do immediately nga twakefuna now then maybe of course surprises when to even walk to a new place, new environment, just tell her and of course I don't know Kampala so many I know I get to know the city. Yeah, surprises, gifts being like they make me get that smile on my lips. So Aneta you can call my numbers on Airtel 075 30 63 30 then 9 na MTN yange 076 921 9681. So thank you Okelo TV for hosting me tonight. Embeera yeeyo eba yakwagala na kwagalwa wabula ffe wano tukubiriza nti okusalawo n'okusiima kiba ggwe gy'oli togamba nti nambwayo olw'okuba yambuuzizza ebibuuzo ebirungi oba olw'okuba Patrick yambuuzizza ebibuuzo ebirungi kaŋŋende n'oyo omanyi mu bulamu nabagamba bulijjo ekintu kyotasobola kusalawo be bazadde baaba akuzaala naye buli kijja mu bulamu bwo obeera ne choice ekigaana oba okugenda maaso kati ku bantu be tukulaze tugamba nti choice eri ggwe gy'oli okusalawo ogende naye oba nedda naye tubebaza okuba nga mutulaba okuva twatandikidde n'okutuuka kati nze Patrick Kibirango teweerabira nti tutambulirawo ne bannaffe aba Georgina Gardens Kasozi Lubya agendayo empewo zikufuuweko webakeko mu bisulo ebirungi ate ku ndabika yange Jibke Fashion Kamkam Plaza kati ate tuyigiriza nammwe abaagala okutunga twabategeeza nti Jibke tugenda mugatta n'omukyalo omu owa 7 Stars Beauty World HBA omukyala yenayina ayagala okulabika obulungi ayagala obugoye obw'okwambala nange gyankolako bagamba oyagala kizigo kyakweruka kyakutoninga bangamba nambwaye ng'okutta nnyo mu kizigo kubanga ssente naye mukwata mukikwate mutola mu kitole tukinywa bunyu kati kamba sibona oba omusajja tewawulidde bye yayogedde mbuno ki oyo gwe twasookeddeko yagambye oba wabbula kabeera wabbulaka nnyo oba mweru beera mweru salawo kati oyina okusalawo nze siina nnako kona ne DJ Shiru yeddako omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubeddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.